Emanda eggwata ndaba era gwata mpulira. Naye kale kankole bwe nti. Okay. Bwe twali tutandika omwaka guno twayogera ku kye bayita okusevinga era ntera nnyo okwogera wano ku kintu ky'okwesasula. Njagadde nkyogereko ng'omwezi gutandika tuddemu tukirowoozeeko tukijjukire kubanga ebiseera ebisinga we tukyogerera we tukireka. So olinayo konteremu ntera okwogera wano ku kintu kye bayita okwesasulayo essaawa 2 buli mwezi. Njagala naye okutegeeza nti ekyo si bw'oba nga wakitandika tugambe ng'okolera $2 per hour n'oba nga buli lunaku oweewaayo essaawa 2. Olwaleero akakebe singa okakola ki okakuba bakita batya okamenya singa okamenya nga buli lunaku obadde weewaayo essaawa 2 ng'okola $2 buli hour buli hour ne weewa 2 hours a day. Olwaleero singa oyinamu $1,000 nsooke nkibale bulungi ng'okola ennaku mmeka mu mwezi? Ennaku 7 era zitukola. Ennaku 7, okay. Dola ng'okola 2 z'ebyo 10,000 ziba meka? Recording in progress. Sooke tubalemu wano. Ennaku kola $2 per hour. Okay? Noweewa 2 hours a day. N'osalawo n'ogamba nti buli lunaku kaneesasuleyo essaawa 2 kitegeeza ze $4 per day. Okumala ennaku 3 mu mwezi zino zibeera 1200 zibeera $1,200. Emyezi 11 gye tutambuza kati tuba tuli mu 1,32,000. Z'oba waakeesasula. Ne bwe tugamba nti sikola Friday na Saturday n'ogamba 40 hours emirundi $40 per day emirundi 5 ze $2. Okumala wiiki 4 ze $8 omwezi. Emyezi 11 gye tutambudde ze $808 z'oba waakeesasula. Ebiseera ebisinga ekintu ky'okusevinga tukirabanga kwegamba tulabanga ekiri ewala ennyo, tulabanga ekitasoboka kubanga
tubeera deceived by the responsibilities. Naye njagala okujjukiza nti responsibilities ezo we zinaggwerayo ojja kuba tokyalina maanyi ate gasobola savinga. So ebintu ebyo byombi birina kutambulira wamu. Responsibilities n'okusavinga olina bikola wamu. Nga bw'olowooza ku responsibility yo eri abantu abalala olina okulowooza ku responsibility yo eri ggwe. N'olw'ensonga eyo njagadde ekintu ekyo tukirowoozeeko. Njagadde tukirowoozeeko omanye nti obudde bukola ki? Obudde bugenda. Nga bwe tulowooza nti bwe buli bwo buba bugenda. Before you know it, ogenda kulaba nga ozuukuka nga okaddiye tokyalina maanyi gakola. Nga ne bw'ogamba nti njagala kugenda Uganda naye tokyajaayo. So ekintu ekyo kikulu nnyo okulowoozaako. Naddala mu nsi eno gye tulimu. Ensonga lwaki buli lwe nzija wano njagala okukujjukiza nti munnange yeggwe yingini. Kakati olw'okuba yeggwe yingini, ovunaanyizibwa 100% ku bulamu bwo. Ovunaanyizibwa 100% ku bulamu bwo. N'olwekyo buli ky'oteekawo kye kikyo. Ebirala byonna si bibyo. Ekyo njagadde just kujja wano kikujjukiza leero nga tutandika omwezi ogw'e11. Njagala tubadde twogera mwezi guno gwonna omwezi gw'e10 bwe tumalako leero twogedde nnyo ku kye bayita estate planning. Ne twogera ku kiki ekibeerawo singa mba nfudde. Ebintu byange bibiyisibwa bitya? Bye njagala bikolebwe bye bikolebwa oba what happens? Abaaliko wano luli nayogerako ku waliwo gundi gye ngezaako okunoonya okufuna wano gye njagala okutandikirako. Twogedde bwe twali tutandika twayogera ku musajja gwe bayita Rockefeller. Rockefeller y'omu ku basajja abasinga obugagga mu nsi ya Amerika wano. Naye ng'obugagga obwo butandikira ddala mabega eyo. Omusajja gwe bayita Rockefeller eyali omusimi w'amafuta omunene ennyo wano mu nsi ya Amerika, era essente ze yafuna ennyingi ennyo bamuyitanga John D. Rockefeller. Essente ze yafuna ennyingi ennyo nga mu kampani gye bayitanga Standard Oil Company mu 1800 eyo. Nefuna refineries nyingi nnyo
nefuna zi pipeline nyingi nnyo yakola kye bayita estate planning n'ateekawo trust mu 1934 ne 1952 nga ziri managed by Chase Bank nga trust ezo zikolanga banka ya family nti buli muntu yenna bw'oba oyagala sente genda mu trust ojeyo sente ozikozese ozizeeyo ate bw'ofa trust yeba beneficiary. Kati obugagga obwo ne babukuuma okuviira ddala mu mwaka ogwo gwe bagambye ogwa 1807 n'okutuusa kati bwe bakola Forbes bwegamba nti baani abagagga abali mu nsi ya Amerika, ba Rockefeller mwebali n'okutuusa kati olwa estate plan eyo gye baakola. Kyokka ate ne wabeerawo famire endala be bayita ba Vanderbilt. Omusajja baali bamuyita Cornelius Vanderbilt yatandikiriza obugagga yajja mwene ensi era mu 18 eyo n'abanga yafuna sente nga be bazimba gundi zino bazita chazi rails ebigundi bya train ebiguudo kati n'afuna sente nyingi nnyo railway tracks. Rail tracks ezo n'afuna sente nyingi nnyo era okukakana n'atuuka nga ye wealthiest person mu America mu gyenkaaga. Kakati ate bwe yafa mutabani we gwe bayitanga William n'atwala obusika ate ye n'abitegeera nnyo ate obugagga ne buyitirira mu famire era mu gyensanvu egyo gyegamba awo baali bavuganya n'abo baali bavuganya babiri Rockefeller n'oyo Vanderbilt. Kati mu gyensanvu awo ba Vanderbilt nga be basinga obugagga mu Amerika. Vanderbilt yatuuka ekiseera bweba olw'okuba nti obugagga baabuyina yes nga bagagga naye nga asanze obugagga gwe twala yongereza okwo n'atwala. Kakati obugagga bwagenda ne butuuka ku mukyala bamuyita Gloria muzzukulu w'omuzzukulu obugagga ne bumutuukako naye obugagga bugenda tuuka ku Gloria waaliwo awo wakati omusajja omu ku bazzukulu nga yaga nti Katonda yampa kakati ate ssebo nzire mu kwerumya abagagga abasinga mu Amerika mbw ate ssebo nzire nze mu kwerumya ate mbu n'abalala bakole ki basanga obugagga nedda ssebo era ye obugagga n'alyako ekitundutundu ekinene n'akirya kye yasobola yakirya mu bitiibwa. Kati obugagga n'abupaasinga on obusigaddewo n'abupaasinga on eri Gloria muwala we. Gloria naye bw'abukwatamu ojjukira olwedde bwali bugenze bukendeera kitaawe yali nga agamba olinga nga bwe kisoboka abakyala akyusanga bwe kisoboka kwegamba buli muze gwonna gw'omanyi ogutwala sente ng'omwami aguyina obugagga n'abuweereza omuwala we naye yalina abaana 4
mu malya g'enjawulo. Kati Glory oyo obugagga kwe bwakoma. Olwaleero omuntu aliwo nga Glory yafa yafuna just nga 1.5 million. Kati njagala okiteeberezeeko famire yali esinga obugagga mu Amerika nti omuzzukulu w'omuzzukulu obugagga bwagenda omutuukako nga wasigaddewo miliyoni 1.5. Naye nga maama we yasikiranga miliyoni 2. Ate nga miliyoni 2 zaali zikoze ki? Ziweddewo. Nazo zimukwenyiye. Kati n'omuzzukulu we yatuuka n'agamba nti nze olaba essente ezo nazirabanga nga ziggwawo naye nga nenkitegeera nti sente si zange, nina okukola ki? Nina okukola ezange kubanga engeri gye nalabanga mami asaasaanya nakimanya bumanya nti nze sirina kye ngenda sigaza. Era n'akola ekikye okukakana takola bubi. Teyalinda za busika. Teyalinda za busika yadde yazifuna, yafunayo zaafunye. Naye nga kwegamba okusinziira ku status ya famire ye yandibadde mugagga nnyo nnyo nnyo. Naye bwe yatandika okwekolera n'atandika okufuna sente ezize. Era kati y'omu ku bantu abakola obulungi. Omusajja oyo simanyi abamu tumumanyi, abamu tetumumanyi nnyo, abalaba CNN kuliko oba akyaliko simanyi. Naye omusajja gwe bayita Anderson Cooper. Anderson Cooper n'erinnya lya Vanderbilt yagaana odyeyita. So ng'ate mu byaddala muzzukulu w'abagagga Fugge. Wabula yatandika kwekolera bibye n'agenda ku TV n'afuna sente ezize kubanga yasikira just miliyoni 1.5. Ebyo byonna byonna byava ku ki? Ku jjajja oli eyasookawo teyapulaningira bugagga buno bwafunye bulibeera butya mu myaka egirijja. Teyateekawo bukomera bwa bugagga obwo. Kati ffe abantu abali ku koola eno abasinga obungi tuli ba first generation mu America. Tuli first generation mu America. Kitegeeza nti obugagga obwandibadde nga bwe tuyita obw'ensibo bwandibadde butandikira ku ffe. Naye ekizibu kyaffe nti bwe tukola mmere ya leero. Era bwe tuvaawo kye bajja okutujjukirako kiyinza okuba nga 1 oba 2, si bingi nnyo. Kujjukira nti maama yagendako mu Amerika, omugenzi yabeerako mu Amerika emyaka gya 2. Naye ng'ate tufunye omukisa okujja mu ekonome esinga obunene mu nsi yonna. Njagala nkujjukize nti ekonome gy'olimu mu nsi ya Amerika ye ekonome esinga obunene mu nsi yonna. Wava mu ekonome esinga obubi mu nsi yonna n'ojja mu ekonome esinga obunene mu nsi yonna. Wandibadde ofuba nnyo singa oba ofudde famire yo n'erema ate kubeera nga ataafunayo muntu agendako mu ekonome esinga bunene mu nsi yonna.
wandibadde ofuba nnyo okulaba nti singa oba ofudde waliwo olujegere lwo, waliwo akagwa k'osaze mu famire yo noga nti bwenfa famire buli muntu aliddako kubaga nti oyo muzzukulu wa Kapalaga. Kapalaga omujjukira genda ku YouTube omulabe. Namande omujjukira tumumanyi mukyala yali eyo. Namande ekifaananyi kino omulaba ono nti yagenda mu Amerika namalayo emyaka 2 n'akomawo naye kye yali akoze we wano we tuli. Bw'otolifuna abantu bakwogerako mu myaka 5 egijja kijja kuba kibi nnyo nga ggwe obaddewo wano mu Amerika nga omuzira gukuba kijja kuba kibi nnyo so nga ate ky'olina okukola kitono nnyo kwefiirizaayo awo ku ssente nga ziizo n'ofunayo insurance n'ogenda ewa lawyer n'okola estate plan n'ogenda bintu bitono nnyo sinti ssente tetuziyina. Buli muntu ali ku kola eno osobola osevinga $10 olunaku nga wakisazeewo. Naye lwaki tetukikola? Kubanga tulowooza ekigasa nnyo. Kyova olaba otuuka ng'okyalina okukola ng'olina emyaka 7, 8 n'oyingira 8 ng'okyalina okukola. Kubanga tewasobola kutandika kusevinga ng'obudde bukyali. Kyetwogerako njogera ku responsibility yo. Gwe ali kweno call njagala okijjukire nti responsibility ye eri bweti eri famire yo naye waliwo ate egenda okutandika bweti nti bw'obanga okula gy'okoma okula obugagga responsibility yo okula nayo. Abaana bo okula bakula ne batuuka kitegeeza buvunaanyizibwa bwo okubalabirira. Naye ogenda tuuka ekiseera ng'otuuse myaka 5, myaka 6 ng'abaana abo tebakyali buvunaanyizibwa bwo. Kati nze era muzeeyi wange buvunaanyizibwa bwange. Nze sikyali buvunaanyizibwa bwe. Naye ammenya ekyamazima teyandibadde buvunaanyizibwa bwange singa yali mu ekonome nga Amerika. Kati nga bwe ndowooza ku baana abange ate nina okulowooza ku muzeeyi alidde. Kati ate abaana bange abazaaliddwa wano mu Amerika omuwala gwe banaawasa ebyo agenda kuba tabitegeera. Agenda kuba ye tabimanyi nti ate sene meka 5 ate obiweeza muzeeyi nze wange tumuweereza meka. Kwanga ye muzeeyi owuwe kikoze eki apanze alina byakoze. Kati ate muzeeyi owuwange nze muzeeyi w'omutabani wange ate nze ninza mpe wali namuleeta mu Amerika namala mwana namuwa ekirabo kya kumuzaala mu Amerika alina okundabirira. Kati awo wagenda kubeerawo obuzibu obw'amaanyi. So responsibility yo ekula as you grow. Unfortunately, by the time wonootuukira mu responsibility eyo okugi assuminga which responsibility is to take care of yourself, kigenda kuba very late. Kigenda kumenya. Okyalina osasula rent, okyalina osasula emmotoka, okyalina naye ng'amaanyi gakendedde. Tukyagayina. N'ezo responsibility tezivuddeewo. Lwaki tewasobola kubitegeka ng'obudde bukyali?
So yensonga lwaki oteekeddwa otandika leero ng'okyali muto, because ebbanga lyonna ly'osigaza ku nsi leero lw'osinga okuba omuto. Ebbanga lyonna ly'osigaza ku nsi leero luno lw'osinga okuba omuto. Kitegeeza oteekeddwa okulowooza emyaka gyange 2 okuva kati gigenda kubeera gitya. Njagala okubuuza kino ekibuuzo tokinziramu, naye njagala just okyebuuze. Bw'obanga okyakola mu nkola gy'okolamu ne sente z'ofuna n'ogenda bw'otyo for the next 20 years, ebiruubirirwa byo mu bulamu onoobituukiriza? Kyewajja onoonya mu Amerika, kyewajja ogaa nti bwe ntuuka mu Amerika kino. Singa ogenda bw'otyo nga enfunayo bw'eri kati, n'ebeera nga yenfunayo for the next 20 years, ebiruubirirwa byo bye wanona mu Amerika onaabituukiriza? Oba ne bw'oba oli toli mu Amerika, yonna gy'oli, in the next 20 years, what will happen? Kubanga chances ziri nti ojja kubaawo. So, kakati ate bw'omala okuvaawo, amaanyi gaago gonna gagenda kuba ki? Gagenda kuba gatya? Kiki ekigenda okutuuka ku bintu byo by'okoleredde ebbanga? Bigenda kuba bitya? Ani atwala ki? Obimanyi? Oba ani agenda okufuna ki? Wali okirowoozezaako nti bwenfa olwaleero gundi ne bwafuna kino, kale tugambe wabirowoozaako, wabiwandiika. Ebyo bikulu nnyo okulowoozaako. Njagala kubuuza, bwe nali wano ndowooza wiiki ewedde, nayogera ku kye bayita survivors benefits mu social security, ne ngamba nja byanjuluza nnyo bwe tuliyogera ku social security. Naye leero njagadde just babuuzaayo ekibuuzo. Ekibuuzo kyange njagala kiteeka wano ku screen, buli muntu ampeeyo answer. Ensonga lwaki mbuuza ekibuuzo kino, njagala kulaga nti ebintu bingi tetubirowoozaako naye ate nga biri very important. Question yange ngireeta wano.
Okay. So njagala nteekeko kano. Njagala kubuuzaayo question. Nkikole ntya kino? Okay, kankole bwenti. Kubanga saagala okoppe. Njagala ompe answer. Okay. Question yange. Sinnatuuka ku question kansooke nkujjukize bino. Katono bye nayogerako. Nayogera ku survivor, ku kye bayita social security survivors benefit. Ne ngamba nti omuntu bw'afa ng'abadde eligible okufuna social security, sente ezo waliwo abazifuna. Zigenda ku spouse, dependents of deceased people, singa gwobeera gwabaddewo obadde oqualifyinga for social security. Netugamba di sente zisinziira ku ki? Netugamba nti sente zisinziira ku sente gwe z'obadde okola nga bamaze okucalculatinga ebya social security nga bwe tuli biraba engeri gye babicalculatingamu bwe tuliyogera ku social security. Naye ne tugamba nti abiremu nkulage kino. Twagamba nti omuntu asobola ddi okufuna sente za social security survivors benefit singa omugenzi yakola n'atuukiriza ebyetaagisa, n'atuukiriza 40 quarters, byonna byetaagisa okufuna social, n'afa, then abasigaddewo basobola okukola okufuna sente ze. Spouse oba ex-spouse we asobola okufuna sente. If spouse oba ex-spouse ali ku retirement age or beyond, ofuna 100%. Ne ex afuna 100%. Bw'oba oli age 60 through full retirement, then ofuna 71.5 to 99%. Bw'oba oli, bw'oba oli 50 to 59, ng'olina disability, spouse oba ex oyina disability, osobola okufuna up to 71%, 71.5. Ate bw'obeera ng'olina omwana atannatuuka myaka 16 ofuna 75%. Omwana bw'aba nga ali under age 18, muzadde we n'afa, omwana ali eligible okufuna up to 75%. Bw'aba ali age 19 and below ng'ali mu ssomero 12th grade oba lower, then aba ali eligible okufuna 75%. Bw'oba nga alina disability nga yagifuna nga tannaweza emyaka 22, then aba naye ali eligible okufuna 75%.
abazadde bo ng'obadde obalabirira bali age 62 or older, waba muzadde omu ali eligible okufuna up to 82.5%, ate bwe baba abazadde babiri buli omu ali eligible okufuna up to 75%. Kakati njagala buuza question, njagala buli muntu owandiike mu chat answer. Naali ku TikTok njagala owandiike answer. Chad, a 63-year-old lifetime high Anna. Oh, wano nawandiise bubi. Has not yet started collecting his retirement benefit. Kino ekibuzo nkiwandiise ntya? Abalala bakulaba. Nze nga ndaba ng'omuntu. Bye mbadde sharing nze mbadde tembiraba. Ebibaddeku mbadde ndaba ebibaddeku. Mbijjeeko bujja. Question ngiwandiise bubi ka ngiwandiike bulungi wano. Ngenda buuza question bbiri. Okay. Ndaza wano kijja kumpa. Okay. Kansooke mbuuze kino. Ono tannafa. Naye kansooke ndabe oba kimakinga sense kye mbadde njogera. Chad is a 63-year-old lifetime high earner. He has not started collecting his retirement benefit yet. Which of the following people is eligible for a spousal benefit? Chad tannatandika musajja mufunyi naye tannatandika kuggyayo ssente ze, akyali myaka 63. Naye ku bano ani ali eligible okufuna spousal benefit? Spousal benefit kitegeeza ssente eza spouse, nti social y'omwagalwa wange nange ngiinako omugabo. A, his current wife bwe baakamala naye emyaka 6 ng'alina emyaka 64. B, his ex-girlfriend gwe baabeera naye emyaka 9. That is C, his 62-year-old ex-wife who he was married to for 15 years and has been divorced from for 3 years. Oba bonna. Njagala owandiike answer mu gundi. This is supposed to be B, C. This is supposed to be. Kano kanneekyangiddeko. B. C. And this is D. Okay.
Okay. Bagambye ekyo. Question njibaddizeewo. Question egamba bweti Chad ayina emyaka 63 mufunyi wa ssente tanatandika kujjayo social ye naye twagala kumanya ani ku baana abakyala ali eligible okufuna akasente ka social ke. Mukyala we gw'alina yakamala naye emyaka 6. Mukyala alina emyaka 64. Girlfriend we ex girlfriend yamala naye emyaka 9. Waliwo omukyalo omulala w'emyaka 62 kati naye ex-wife baafumbiriganwa dda era baali married for 15 years ne badivorcinga kati emyaka 3. Oba bonna ani akwata ku kasente ka social? B, A, C, C. Abalala. Tuli kuki? Abalala. Akasente ka social kagenda wani? A and C. Current wife ne ex ow'emyaka 62 ani bw'agamba. Warriors agamba ex-wife. Sise agamba ex-wife. Mildred agamba current wife. Semwanga agamba current wife. Warriors azemu emirundi emeka. Kale. Answer eri C. Omuntu yekka asobola okukwata kasente ye X. X alumizani? X alumiza current. X ow'emyaka 62 asobola okukwata kasente lwaki? Kubanga baali bafumbo for 15 years. Ate okufuna spousal benefit oba olina okubanga umaze mu bufumbo emyaka 10. Okay? Question yange endala eriwa. Okay. Question endala yino. Mwami Nsubuga ne Nalunkuuma bombi bya myaka 66 baafumbiriganwa for 20 years nga tebanna divorcinga in 2011. Nsubuga yalinayo omwana nga tebannafumbiriganwa. Omwana oyo kati wa myaka 25. Balina abaana 2. Charlie owe15 ne Kathe owa2. Bwe baamala okufumbiriganwa Nsubuga n'afumbirwa n'awasa Annette mu 2020 naye tebaazaala mwana. Mu 2022 Nsubuga ng'alina mutabani we ow'emyaka 23 kati baafuna accident era Nsubuga n'afa. Mutabani we n'asufferinga traumatic brain injury n'emuleka ng'ali disabled. By then mutabani we yalina emyaka 23. Ku bantu bonna aba Nsubuga ani afuna ku kasente aka social? Charlie ye mutabani we 15, Kathe owa2, Kodi yono gwe baali naye ne bafuna accident, Annette ye mukyala muto, ye mukyalo aliwo, Nalunkuuma ye ex. Oba Kodi yafuna accident ne Charlie omuto owe 15. Oba Kodi
Charlie ne Annette. Annette ye mukyala aliwo kati. Oba Charlie ne Nalunkuuma. Ani afuna kasente. Charlie ye mwana ow'emyaka 15, Nalunkuuma ye X. Ani afuna kasente bajenzi bangi. Bwe bakyogera nammaama. Good. Answer bannange. Answer mistake eyo mu chat. Nziramu okunnyonnyola ekibuuzo. Mwami Nsubuga ne Nalunkuuma balina emyaka 66 naye nga baafumbirwa okumala emyaka 2 ne baawukana. Nsubuga yalina omwana we kati omwana we wa myaka 25. Baazaala abaana babiri. Abaana Charlie wa myaka 15 ne Kathy wa myaka 2. Bwe baamala okwawukana, Nsubuga yaddamu n'awasa. Naye omukyala gwe yawasa Annette tebaazaala mwana. Okay? Naye gwe babadde naye. Paka we baatuuka Nsubuga ne mutabani we omukulu baali mu mmotoka n'efuna accident. Nsubuga n'afa. Omwana n'afuna brain injury. In other words, n'avaako. Yafuna accident n'avaako. Kati ku bantu bonna bonna aba famire ya Nsubuga, ani afuna kasente? Ani afuna kasente ako? Omulangira Jero wano ku TikTok agambye Charlie ne Nalunkuuma. Abalala mugamba ki waliwo ateekayo na mandaawo? Di. Nani Kasenga agambye Charlie ne Nalunkuuma. Abalala mugamba ki? Oba tosobola kuwandiika unmuting oyogere. Sister agambye Charlie Kathy basically bonna. Sister yagaye bonna babawe. Catherine agambye omukyala aliwo kati n'omwana yagudde accident. Ye Annette ne Cody. Kathy bw'agambye. Mildred n'agamba Cody yafunye accident, Charlie omwana omuto ne Annette omukyala abadde mu bufumbo. Diana n'agamba bonna babawe. Banaye tugaba sente. Bexi agambye simanyi oba Bexi eno ansa onyonyo oddamu eno oba nkadde. Naye agambye si. Bexi agambye si. So agambye Cody yafuna accident n'omwana omuto ne Annette mukyala aliwo mu maka. Mukyala w'omu maka. Bexi gwawadde. Banaye bw'oba tosobola wandiika unmuting oyogere. Mama Angela sinnamuwulirako leero teyakoze. Jida Heleni Nakato sibawulira. Natu Shafiki sibawulira. Gubasusse ogw'obulamuzi kiki ekigenda mu maaso? Question njiddamu ogusemba. Nsubuga ye mugagga. Yawasa mukyala we Nalunkuuma. Bonna bali mu myaka 66. Bandibadde mu myaka 66 kati. Beeri benkana. Baafumbirigana okumala emyaka 2 ne baawukana. Bwe baayawukana naye bagenda ofumbirigana Nsubuga yayinayo omwana we already.
omwana oyo kati we twogerera wa myaka 25 abaana ababiri bazaala abaana babiri omu ye Charlie wa myaka 10 Cody and Charlie. Indako malayo ekibuuzo. Charlie ye mwana omuto owe-15. Kathe ye mwana omuwala ow'emyaka 2. Kode ye mwana mujja na kitaawe. Bafumbiriganwa wali. Naye oyo Kodi gwe bafumbiriganwa nga wali kati yafuna accident takyategeera. Omulala ani ogwesoogedde? Aneti ye mukyala muto gwe baawasa. Omwami agenda ofuna accident okufa ng'alina omukyala gwe bayita Aneti ng'akamala naye emyaka 2 mu bufumbo. Mu bufumbo obutukuvu bakamala naye emyaka 2 tebannazaala naye bonna babawe nange ndi ku side ya bonna babawe lwakuba wano wendi baleekaana naye nga bonna babawe. Bonna babawe. Bonna babawe. Answer yange ne rational. Cody and Charlie. Cody is Nsubuga's son, and given that he has traumatic brain injury, his housing in a disability would likely qualify as a dependent. Ogenze ku ChatGPT naye. ChatGPT olowooza tegenda kutomeza leero. Nakugamba twambuza ebibuuzo nga tuwunda. Eno answer njirabirawo nga ya ChatGPT eno. Nesaze sitegedde. Nesaze oba sitegedde oba akyusizza nga kyagezako ganti n'akyusizza. Okay. Mu byaddala kino ekibuuzo nagenze okibuuza nategedde nti waliyo abantu nga bakatha bajja okgenda ku ChatGPT. Era ChatGPT nasoose kiteekamu ndabe ansa ki gye banaakuwa. Kivula nkugambye nti all should get except Annette. Except Annette omukyala aliwo? Omuto. Omukyala muto omugobye. Okay. Mama Angela. Adde mbuuza nti oli omukyala eyasooka gye yagenda yafumbirwa naye. Teyafumbirwa. Kati naye alinako wano ogundi. Kati gwe owadde ani? Mpadde si. Owadde si. Owadde omwana Cody eyafunye accident. Aneti ye mukyala omupya. Nedda sooka olindeko. N'oli omukyala eyagenda baba nga teyafumbira alina okufuna. Kati owadde owadde bonna bafune. Ansa yandibadde naye ate mulimu Aneti atanaweza myaka 10 mu bufumbo. Oli baawe wafiiridde. Palala mpampapapa. Awo nno. What about dogs? Ayinza okuba nga yabadde amuteekamu. Yeetaaga otumyutingirako. What about cake? Waliwo ani oyo? Ani oyo? Kathy.
ekibuzo kankiddemu gumu mbazeeyo emabega. Mwami Nsubuga ne Nalunkuuma bafumbo bali myaka 66 kitegeeza bali eligible for social security first of all era nokola bakola naye mu bufumbo bwabwe bamalamu emyaka 2 ne bakola ki ne badivorcinga naye bagenda ofumbiriganwa nga kodi waali Nsubuga yajja naye yalina mwana we mu bufumbo obwo oba yamuzaala mwani omwana oyo kati alina emyaka 25. Nsubuga ne Nalunkuuma bazaala abaana 2. Chali kati alina emyaka 15 ne Kathy alina emyaka 2. Bwe baayawukana Nsubuga yafuna Anet ne bafumbiriganwa empeta naye baali tebannazaala. Nsubuga ne mutabani we omukulu baba bavuga ne bafuna accident. Nsubuga n'afiirawo, omutabani n'agendera ku bisago eby'amaanyi ne kati taddanga ngulu. Ani afuna kasente ka social. Kati njagala kuzzaayo emabega wano. Nagambibwe nti survivor benefits if spouse oba ex ali beyond full retirement agenda funa 100%. Age 60 through full retirement agenda funa up to 71 to 99. 50 to 59 agenda funa 71. Bw'aba alabirira omwana omuto agenda funa 75. Bw'aba mwana ng'ali 18 and under agenda funa 75%. Bw'aba ng'ali 19 ng'ali mu ssomero agenda funa 75. Bw'aba ng'alina disability nga yatandika before age 22 agenda funa 75. Kati tukomewo wano. Question here. Nalunkuuma bafumbiriganwa n'Ensubuga okumala emyaka ameka 2. Yadde baayawukana Nsubuga bw'afa oba ne bw'aba tafudde ku mugabo gwe Nalunkuuma akola ki? Ayinako. Kubanga bafumbiriganwa okumala emyaka egisoba mu 10. Ate teyafumbirwa. So ku social ya Nsubuga Nalunkuuma agenda funa social okusinziira ku kukola kwa Nsubuga. Kitegeeza Nalunkuuma mwali. Kakati awo nootikinga buli ewali ki? Buli ewali Nalunkuuma. Netugenda ku kodi. Kodi wa myaka 25 yajja ne taata mu bufumbo buno. Kodi yafuna accident nga wa myaka 23. Newe tuddayo wano bagambye nti omwana alina okuba nga alina disability eyatandika before age 22. Ono yagifuna ku myaka 23. Kitegeeza kodi ali ki? Ali ttale. Kyali wa myaka 15. Olwokuba tannaba kuweza myaka 18 ye kwali. Tate wa myaka 2 tetumanyi oba asoma n'okusoma. Kitegeeza naye akola ki? Disqualified. Ne tusigaza answer
nga Chali ne Nalunkuuma be bagenda ofuna kasente. X kati njagala okirowoozeeko nti omukyala aliwo kati tafunye n'omwana omulwadde tafunye wabula X bwe baayawukana edda Cody alitale but still a child to the deceased. Why doesn't he get anything? Good question. Mchala Justin njogera ku social security benefit. Sogera ku bya bugagga bya mzeyi. Njogera ku social. Kati Cody agenza okufuna obulwadde nga already yayisa myaka emeka 22. Kyovora ekyo question eyo nagitadde mu chat GPT okulaba bagenda Kathy bagenda mu answer ki. So kitegeeza ki? Kitegeeza singa mwami Nsubuga ebyobugagga bye naye yabireka nga tabitereezezza bulungi. Ne social bano oba oliawo gye bandibadde balowooza nti kasita tujja kufuna eza social. Omukyalo omupya agenda viiramu awo. Oba kale engeri gy'ali spouse bajja muwa ku bya spouse. Naye ebintu ebyo byonna byonna njagala nnyo tubikole ki? Why doesn't current wife get anything? Because yakafumbirwayo emyaka mitono omwami waafiiridde. Tamanje byavu. Sente teyazikolerera. Sente teyazikolerera mchalani, mchala Natukunda. So ebintu ebyo byonna byonna twagala tulina okubirowoozaako ne tubitegeera ne tutandika okwekuŋŋaanya okubiteeka okulowooza what will happen. Mukyala Justin yambuuziza nti singa Chad ndoza yabadde abuuza question eri enkadde yabadde abuuza nti singa Chad question eri yabadde abuuza singa Chad yafumbirwa Maria 3 yawasa Maria omusajja asimanya ne gaba Maria singa Chad yawasa Maria 3 nga buli dia is the singular is the dia si nti buli dia nga lyanyaka 10 aba yafuba baba kugambe yatandika wa myaka emeka 2 n'afumba n'awasa yawo myaka 10 3 n'akita n'agendayo n'afumbirwa yawo paka 4 n'akita n'afumbirwa paka 5 nti abantu bano bonna bali benefitinga ku social okusinziira ku spouse. Answer eri nti ye buli omu afuna kyalina okufuna okusinziira ku mwami waabwe kye yabakolera. So ebyo ndowooza tujja bigendamu nnyo nga tutunuulira social security. Naye olwaleero njogera ku estate plan. Bwe nfa kiki ekibaawo, sente zange ziragawa? Nayogerako ku nnyumba wano.
nti ennyumba njagala obirowoozeeko ebintu ebyo. Ennyumba gye wagula kiki ekigibaako gye mwagula? Omwami yagigula tewali ki? Tewali kiraamo. Then ebintu byonna byonna bagenda bidistributinga, oba government egenda probate court egenda bidistributinga okusinziira nga bwerabye. Okusinziira ku family bweri laid out. Bwaba tewaali baana abazadde batwala, bwaba tebaali bazadde abagaba oluganda batwala, bwaba tewali ba luganda baniisi oba bannefyu balinayo omugabo bw'abanga teyakola ki? Kiraamo. Bw'obanga omugenzi afudde nga ayinayo abaana abalala, gwe spouse we, mukyala we, twogerera nnyo mukyala kuba nanga omwami afa mangu. Spouse we ogenda funa community property. Community property twagamba byebyo ebintu bye mufunye muki? Mu bufumbo, nga mubifunye mu bufumbo, ng'obufumbo weebuli, bye tuyita community property. Then ebisigadde abaana balina okugabana. Spouse bw'aba afudde nga talina baana naye nga omuzadde omuwali oba muganda we, ogenda funa community property, then ekitundutundu ky'ebisigaddewo mu bigabane. Bw'abanga afudde tugeze abadde akoze laga nti kati kufumbiriganiddwa ng'oli gwe nayogerako yafa ku olwo. Naye katugambe nti mufumbiriganiddwa emyaka 3 n'afa. Naye osanze yakola ebintu. Kati bye mufunye emyaka 3 bye bibyo ne hafu ya 2 ebisigadde oba bazadde be oba baganda be nabo ne bagabana. Wabanga teyaleka kiraamo. Kati singa ennyumba eri mmanya ga mugenzi, kati abo bagenda kutandika ennyumba eno yagifuna ddi? Nga mumaze ofumbiriganwa oba wamusanga nayo? Ebyo byonna byonna bagenda tandika obikola ki? Okubigendamu. Bw'ebanga ennyumba yadde eri mmanya ga mugenzi naye nga yagigulawo oli, then ebeera community property. Kitegeeza ne bwe yandibadde ne will tebasobola lekera nnyumba eyo muntu mulala mu ddaame, kubanga ku nnyumba eyo oyinako ekitundu, because it's a community property, oyinako hafu yaayo. Ne wabanga mu kiraamo kye ennyumba yali agisingidde muntu mulala, bw'aba afudde talina kiraamo nga mwagigulawo oli, then automatically it is a community property. Naye singa ate abanga ennyumba yagigula nga temunnafumbiriganwa, then eyo teba community property. Oba singa aba yagifunanga inheritance oba nga kirabo, eyo teba community property. Ebeera separate property. Kitegeeza bw'abanga ennyumba yagifuna
yadde mugibaddemu emyaka gyonna naye nga yagifuna temunnafumbiriganwa wadde mbogigabira omuntu omulala. Wabula amateeka gayinza kutaasaako nti tebagobaamu nga tonnafuna wakulaga. Bayinza okuga nti bakuwadde possession ey'ennyumba eri temporary nga bwonoonye waaki ewe okulaga kwange ennyumba tebaagiwa gwe ate baagigula toliiwo. So ebyo byonna byonna tuteekeddwa okubirowoozaako. Tuteekeddwa okulowooza ku kiki nina estate plan yange eri etya. Nina ekiraamu. Nina trust. Singa ovaawo olwaleero ani alabirira abaana bo? Legally. Manyi ffe twamanyiira nti waffe senga gundi bagabanaawo but tuli mu America. Legally ani alabirira abaana bo? Abaana tekigaana bawa senga bwe mubadde temukaatagana naye bwebanga bwe batunuddemu mu probate court nga yalina obusobozi obugenda obbalabirira. Bw'obanga tewaleka buwandiike. Ani atwala ki? Ani amanyi abantu b'obanja? Singa ovaawo olwaleero waliwo amabanja g'okwata nogaa nti gundi muwoze naye wenna annyonnyola omukyala ekyo yayinza obutakitegeera ajja kuŋŋaana ate ono mukwano gwange n'okwata ssente wuuyi kati singa ofa mukwano gwoyo alinamu omutima ogw'obwa Katonda. Akasente anaakaza. Sente ezo zigenda anaazizza gw'ozibanja. Ekyapa ettaka lye waweereza e Uganda n'oweereza ali e Uganda akugulire. Nga naye awo njagala ngulewo naye omanyi saagala mukyala amanye. Kati gwe teekawo nga gwoguzeewo nze tunaakola transfer. Bw'ofa era ettaka lyani? Oba kale baagulawo mumannyage naye nnyumba ye eri eyo ya kikazi. Ennyumba yo ya kikazi, omwami tagimanyiiko, n'ekyapa sisita yakiyina oba mukwano gwo gundi yakiyina. Olw'okuba abaana bakyali bato tiwava tuwakola ki? Tiwabiteeka mu mannya gaabwe. Wabigula tonnazaala nakuzaala oba kati woofa ono mukwano gwo ng'ajangaga nti bannange omugenzi ono gwe mulaba yanteresa ekiraamo kiikino, manya ekyapa kiikino, ettaka liri kawuku.
mujje mbatwaleyo mulabe ettaka kisoboka naye okakasa bw'aba nga akimanyi nti eka yalimanyi. So estate planning tulabanga ekintu ekyokuzanya naye ekintu kikulu nnyo. Ku life insurance yo beneficiary aliko yoyo singa ofiira wano okakasa oyo gw'oyagala atwale ssente ezo. Wakola empapula zo nogaa nti bajja kumbuuza nti bayinza omanyi mwami Kapalaga mpaayo ka polisi nga kakulagayo wali omanyi bino ebyaffe muteekeko nga beneficiary ndi bikyusa singa ovaawo okakasa ajja kujjaga nti bannaye nze nno gwe mulaba nali wampapula naye omugenzi abadde n'abaana sente kano bambi abaana b'omugenzi bambi mutwale sente. Abaffe akimanyi n'okimanya nti olina life insurance nga ye beneficiary. Gy'okolera powanukeezo ku mirimu gyonna gye waakoze gy'ozookola singa ofa olwaleero tuzitegeera tutya? Kubanga ozze bakuggyako ssente okumala ebbanga lye waakakolera babadde nga bakuggyako ssente buli kaseera kati ezo ssente ziri eyo. Singa ofa olwaleero famire ye zifuna. Naatu oyina ekibuuzo? Nyina ekibuuzo kakati bwe nfa ng'abaana bange be ba beneficiary ku life insurance naye nga tebannaweza 18, which means legally they don't have a bank account or anything like that. Yeah. Insurance sente eziwaani? Ewali ebalinda paka we banaweza 18. Ate bwe baba tebalina school fees. Twogera ku estate planning. Balina kulinda. Okay. Fine. Bw'oba olina trust so gamba nti ssente baziwo abaana bange babawe ssente za fees paka lwe banaweza 18 babawe ssente. Kyo ky'oba oli sure nti bajja zibawo, ekyo ky'oba obeera sure. Wabula oyinako guardianship. Bw'oba oyina guardianship then ekyo kirala. Guardian ayinza oga nti legally document yiino abaana banatukunda nze nkola ki? Nze nkuza waabwe. Naye bw'oba nga tolina kiwandiiko oba ogwosenga obeere katubalinde baweze 18 basente kaabwe gyekali. Kyetwogerako ne estate planning. Mu estate planning njogera ku kiraamo, njogera ku guardianship, njogera ku trust,
njogera ku notes to creditors. Njogera ku kyebayita njogedde ku trust, njogedde ku kiraamo, njogedde ku guardianship. Ebyo byonna bye njogerako obiyina. Power of attorney. Ani akusalirawo singa tokyasobola kwogera kati essaawa eno mu bizinensi yo, ani asalawo? Ani asalawo ne bagaa nti mumanyi temumukuba mofini wammwe? Wati omuntu atakwagala nga yasooseewo wali nga tokyayogera, omulaba bw'oti naye tokyasobola kwogera, tolina kyaleeta omukono kasooka simwagala naye ng'okirowooza bulowooze, tolina kyakukola, ogezaako okwogera omumwa tegusituka naye ng'omulala mugaba lwaki tonviira. Kakati ye n'asigalawo nga yaliwo yakujjanjabe neyefuula, akujjanjaba neyefuula akwagala ennyo, naye nga gwe munda muli mutima gwo okimanyi takwagala, naye akimanyi takwagala, naye yaliwo nayagaa nti gwoliwo gwojjanjabye omulwadde nti ye, nayagaa nti okay, kakati sayininga tumujjeko tumukube mofini oba so ng'ate kyewalina okukola kyali kintu kitono nnyo kusayininga documenti nti healthcare directive wange nammande yasalangawo ku kintu kyonna ekiriba kintuuseeko. Ekizibu kyaffe kiri kimu, kulowooza nti eyo awo tetusobola kutuukawo. Kyova ogamba fire. Naye nkubuulira nti n'abatuukawo Katonda abaagala, tebaamunyiiza. It is part of life. Life happens just like that. Just like that. Omuntu ne bagaa nti gundi nti afudde era tuddamu bannange okufa nange kwangu, bannange okufa kwangu. Kati bwe wakutegeera nti kwangu wakolawo ki okwetegekera? Ensonga lwaki tugamba nti weetegeke ng'agenda okufa leero osabe ng'atalifa. Obuzibu bwaffe ekyokusaba kye tutakola ki? Ekyokusaba olumu tukikola, olumu tetukikola. Tugamba nze ndi mukkiriza, munnange abo bonna abaafa baali bakkiriza, ne Ibulayimu jjajja yafa. Kitegeeza okufa tteeka teryakumanyidirwe kugenda kubeerawo, naye bwe kujja weetegese otya? Abasigadde emabega okakasa singa ovaawo olwaleero Katonda n'akujja mu fyuzi we pa, abaana bo balya. Abaana bo basoma, ennyumba bagisasula. Naye ng'ate ky'olina okukola kintu kitono nnyo, weewuunye. Kyetusiba twogerako. Funa insurance, munnange funa insurance, bambi funa insurance, bannange insurance. Tulinayo eya bbeeyi entono, tulinayo ey'ebbeeyi ennene, tulinayo eya term life.
Gw'obadde okimanyi nti waliyo ne insurance ng'osobola ogisasula $14 omwezi nga life insurance ng'ate ezo $14 ze njogerako zikuwa $30 ng'ofudde singa ofa leero. Kati bwe njogera bwe nti olingaga eyo gye njagala eyo sigivaako eyo. Wagambye otya? Wagambye waliyo eyo 14 nti era bw'ojja ngikuwa. Naye ogenda kwesanga nga waliwo omuntu nga sente ze zimu ojja kulaba eyo gy'onaatambulira nga waliwo omuntu nga mulina emyaka gye gimu naye nga mulina insurance y'emu nga ye asasula sente nnyingi nnyo gw'osasula ntono nnyo. Kisinziira ku type ya insurance ki gy'ayina. Era bwe nkuwa $14 bw'oba oli 30 olwaleero woowereza 40 oba tokyayina insurance. Gwe kasita kakutanda n'ogaana okufa mu bbanga eryo toyina insurance. Naye singa Mukama akuyamba n'ofa kitegeeza nti okoseza just $14 buli mwezi, famire ne bagiwa sente nnyingi. Kati ekyo nakyo olina okirowoozaako. Ensonga lwaki nsasula sente ntono kubanga insurance kyegenda okunnyamba era awo we kikoma. Ensonga lwaki oli asasula nnyingi kuba kyegenda omuwa era nakyo kingi. Ntera okugamba abantu nti emmotoka bwe ngula emmotoka olwaleero 2024 simanyi 2025 yafulumya dda. 2025 bwe njigula olwaleero sisobola gifulumya bondi nga bagiyita bondi wano bagiyitani ekiduuka ky'emmotoka sisobola kifulumya nga sigitaddeeko insurance. Insurance y'emmotoka 2025 eyinza okuba nga egenda kubeera ya $300 omwezi. Insurance ya 2020 ebeere ya $200 omwezi. Insurance ya 2015 ebeere ya $115. Insurance ya 2010 ebeere ya $9 buli mwezi. Eno difference eno eva ku ki? Value y'emmotoka. 210 teyinza kuba na value emu ne 225. Yensonga lwaki bagamba bw'oba olina 225 insurance gisasulire $300. Kati omuntu asasula $300 mu insurance y'emmotoka kati ate ye n'atabeera na ka insurance konna. Kati n'afuna accident ng'emmotoka tannagimalayo yo insurance n'ekwata sente n'eziweereza banka nti bannange kitalo nnyo ti omuntu yadde avuga emmotoka yammwe nti yafudde munnange sente zammwe zikoze eki ziizo ne baziwa banka kuba banka yeyina kaadi y'emmotoka eyo. Bwe baba basobodde ne bakuwaayo bodily injury kati abaana kitegeeza in other words enemmotoka erina value nnene nnyo okusinga ggwe. Kyova ogiteekako insurance nti waayo ekizibu kyonna bwe kigibaako sikola ki emmotoka y'abandi. Kitegeeza gwe tolina bandi kyova tolina insurance. Kati abaana n'ovaawo ne babonaabona. Oba n'ogamba nti nze njagala ya 14
kitegeeza valiyo yeeyo egivaliwe nga 14 bw'oba mmotoka olinga eno mu 2000 that is how you see yourself. So ebintu kye tuyita estate planning kintu kikulu nnyo naye tetukirowoozaako. Melchizedek ali ku TikTok abuuziza, what if they also make it to 18 years? Anti nkyemudde ngamba Melchizedek kyengambye nti bwe baweze 18 nga babawa ssente. Roll with Liz, how are you doing? Webale kubeerako. Ndoze kibuzo kyekyo. What if my kids also don't make it to 18 and they are the only one on file? What happens to my money? That's a very good question. Omukyala abuuza wano nti singa abaana be nateekako tebatuusa 18 nabo ne bafa, oba ayinza n'obutaba mwana, ayinza okuba maamawo, ayinza okuba baawo gwe wateekako nga beneficiary n'afa, sente zibaaki? Number 1, waliwo gwe tuyita contingent beneficiary. Contingent beneficiary ye muntu atwala sente singa primary beneficiary tazifuna. Oyo osobola omuteekako n'essaawa eno, ojja buzi wano ne tukufunira foomu noga nti singa gundi tafuna sente baziwe gundi. Ekyo kimu. Naye bw'oba tokikoze, yo insurance bwefuna contact yo, because bwe bakola, first of all, bwe bakola claim nti Michael Kakanda afudde ate abadde ne insurance Prudential, kitegeeza bakola claim eri Prudential. Tenzing eri awo weekolera gijjukire gye nayogerako era mu estate planning, kubanga bano bategeera batya nti mbadde ne insurance mu Prudential. Kitegeeza nabateeka ku tenzing yange mu estate plan. Otherwise when basabateekako then tebagenda mmanya, ne Prudential tegenda mmanya nti nafudde. Naye bano bwe bamanya nti Michael Kakanda afudde nti naye bwe yali tannafa yanteeka ku kye bayita tenzing, era waliwo email gye bampeereza eriko essimu ya kampani gye nkubira, nga ye omuntu akwata simu ng'akubira kampani ng'abaga nti abange nti Michael Kakanda yafudde, nti mutugulirewo ebintu bye. Yanteekako nti yakuteekako nti eggwani tinze Namande. Okay, ddamu ebibuuzo bino. Ebibuuzo ebyo yabiddamu ddi, baabimubuuza ddi? Luli nga naakamuteekako. Ebibuuzo ebyo n'akola ki? N'atandika n'abiddamu. Bw'abiddamu nga ebibuuzo answers ezimu ze yateekako luli ne kati zaataddeko nga bamuggulirawo. Kye nayita tenzing abaaliko luli bwe muba mukijjukira. Bwe bamuggulirawo ng'alaba Michael Kakande wuuno yayina ki? Bwe muba mujjukira kye nabalaga luli, yayina ki? Yayina ojijjukira eno nakibalaga kino, bano ba designees be balina obuyinza okuggulawo ebintu byange, naye babadde nga tebabimanyi nga wendi. Kati okuba nabawa obuyinza nga siriiwo, bakubye essimu ne kampani nebaga nti yakuteekako gwani nze Namande, ne bagenda okukebera nga Namande kwali, nga bamuggulirawo folders zino, nga Namande atandika okulaba abadde ne insurance mu Prudential. Okay, akati gundi yagiteekako wano, policy number eri kinti gundi yiino. Okay, essimu ya Prudential yagiteerawo wano nti tukube mu Prudential. Alo Prudential, Michael Kakande yafudde. Kitegeeza kati Prudential
nga ye egenda mu babeneficiary be nateekako. Babeneficiary abo bayinza n'okuba nga si be bano ababirabye. Bano ababirabye bayinza okuba nga bakwano bange just. Kakati nga baga nti Prudential nti wanji Michael Kakande yafudde nti okay katunoonye wano beneficiary yani beneficiary ye Mariam Kakande Mariam Kakande omumanyi tie tumumanyi okay kakati mu mutuwe. Now nga byo Prudential kati awetandika process y'okuwaayo sente eri beneficiary wange gwe nakola ki gwe nateekako. Beneficiary bw'aba yavaawo oba bw'aba avuddewo nga tebannamufuna, then Prudential olw'okuba eba efunye access to the family, kitegeeza bagenda kunoonya the immediate family. And okay, beneficiary gwe yateekako yafa ani addako awo alina abazadde oba alina abaana abalala nti okay, o alina abazadde nti alina baganda be nti so kati Prudential efunye amaanyi oba obusobozi obugenda ng'enoonya paka ku muntu asinga okubeera closest gy'oli. Ezo sente zo eteeka oziwaayo by law mu mateeka, si nti nno kyeyagalire tekuyamba. Ekyo ekikola mu mateeka. Kati ekizibu kyonna we kijjira kubanga tewakola estate plan, ba beneficiary be wateekako tewabagamba. Maybe ne Michael Kakande eyakuggulirawo eyo police yakusooka okufa. Nteeka ye yali amanyi nti oyina police. Kati teri amanyi kitegeeza ezo sente Prudential yegenda kulaba oba Transamerica oba ani yonna gye wulinamu police egenda kulaba nga oba tokyasasula oba obadde okyalina osasula, balabe nga tokyasasula police etambule sente zigende nga zeerya paka we zirigwamu. Bw'oba walina term life balabe nga tokyasasula baweerezeeyo ku bbaluwa awo bakuwe ennaku 3 bagaye nti police yo oyina ennaku 3 nga tosasudde tugenda kukola ki? Egenda kuggalawo. Bwe baweerezeeyo account nga n'ennyumba olw'okuba wafa landlord yagikola ki? Yagiwadde omulala. Kati gwe njagala nkubuuza emirundi emeka gy'osanga ebbaluwa ezaali ez'oyo omuntu eyali abeerawo n'ozisoma ku address eyo gy'oliko empya. Kati omanyi kyo bamweza ebbaluwa mwalimu eva mu Transamerica ng'egamba omugenzi nti gundi tewasasula. Because in any case gw'ogenda okujja mu nnyumba eyo nga tomanyi na kumanya oba eyalimu yafa bufi. Gw'onoonya mayumba n'olaba eriwo. So gwe tewakola estate plan kutegeeza bantu bano tiyabange nina insurance. Osobola kiteekako Kapalaga ye yaginzigulirawo mutenzingiyo. Kapalaga ye yaginzigulirawo eri mu Transamerica, police ennamba yaayo yeeno, ennamba ya Transamerica yeeno, ennamba ya Kapalaga yeeno. Kakati gwe n'okubira oli n'omugaa nti owange nti nina wano gundi akawunti yange gyenzigulawo ngenda gikuteekako, bwenfanga bajja kubuuza ebibuuzo okubanga eyo essimu gye bagenda okuteeramu mu email yo nti kaale bwansooka no problem ng'oyo mujjako nga nteeka kaaliwo. Kye bayita estate planning. Kyova nti gavumenti esente nnyingi nnyo ziri mu kye bayita unclaimed money, trillions of dollars mu America wano. Kubanga abantu abasinga balinga ffe tebakola estate planning. Omuntu n'afa ng'abadde ne ssente nnyingi mu bbanka naye nga teri amanyi, abadde abeera yekka. Teri amanyi ezo ssente kuziclaiminga. Kitegeeza zigenda kukola ki?
zigenda kufiirayo. Is this information on YouTube? Shai abuuza, yes, tubiteekayo. Ojja genda obuuze onoonye ku account yange eriko Kapalaga Baibe n'endala eriko Michael Kakande ku YouTube. So ebintu bino biri very important naye tetubirowoozaako. Wano mu America ebintu ebisinga okubeera important incidentally bye tutafaako. Ebitalina makulu bye tuwa amakulu. So mwebale nnyo nnyo okubeerako olwaleero. Essaawa ziweze nnya. Simanyi oba waliwo alina ekibuuzo ekyamangu. Bwe waba tewali alina kibuuzo mba njagala nnyo abantu nga gwe mulundi gwe ogusoose okujja kuno n'atubuuzaako mu 30 seconds. Ne tukutegeera ne twongera okukwatagana. Bw'oba oli ku TikTok osobola owandiika essimu yange eri 781 363 5258. Eri 781 363 Mama yogera luzungu 781 781 363 363 5258. Omanye ekizibu ky'essimu. 258. Ekizibu ky'essimu bw'oba wagikwata bw'ogyogera ne nga kati yogera figa 22 sigisobola. Okay, so mukyala Florence ke tubuuzeeko. Oluvannyuma waliwo iPhone aliko 62788 otubuuzeeko. Maureen otubuuzeeko. Mugisha Balamu otubuuzeeko. Mukyala Tina Sentumbwe ng'olabye agambye azereeti ng'osubiddwa naye gundi YouTube ejja kweyimirira. Rosemary naawe otubuuzeeko. Yes, iPhone bakuyita mukyalani oba mwami unmute nze nkulaba. Yogera mpulira mwana. Nyabo nkuwulira. Mama wange nkuwulira naye mpulira mwana yayogera. Mwama gw'alina Helen nkuwulira. Sayinza okumala bannange nze amanya gange bateddabesi namukwa. Mukyala Elizabeth oliwa? Mbeera welcome. Oh, okay. Webale kubeera. Ani akuinvite nze wano? Angela. Mama Angela. Webale kujja. Oyina ky'oyizeeyo leero? Yes, sebo. Ng'ekiriwa? Nyize kya life insurance. Kale, kwatagana ne mama. Oyinayo ekibuuzo? Sirina kibuuzo kati. Kale, webale nnyo. Kwatagana ne mama Angela. Yes, sebo. Ajja kukuyamba okufuna ebibuuzo n'okuddamu ebibuuzo n'okuyambako okufuna one-on-one. Webale nnyo. Mwami Mugisha Abraham. Agamba atya omukulu Kapalaga Baibe. Sebo ndi bulungi. Tweyanziza webale class. Amina. Oliwa mwami Mugisha? No, mwami Mugisha ali Vermont. Vermont. Okay. Mwami Mugisha ani akuinvite nje? Labika abadde Catherine. Okay. Nakirikunze wa Catherine naye nze ndi member. Ejja kuweza emyezi gyange nga 5, I think. Okay, that's good. Nze ndi mu Trans-America. Wonderful. Naye ku byotwogedde wano waliwo ekimakinze sense? Nnyo kubanga nina akaseera ke natuukanga
manyize nkola bu contract aka contract kyagala ne kaggwawo ne mala emyezi 2 nga sikola endagira bwenti nga kantu batandise okuzitemako yeah naye it is very good to have it and to know people who can, in case of anything, at least to be open. Omanye bannayuganda tuyinanye ekintu mukyala bw'anaakimanya ajja kunzita, omwami bw'anaakimanya ajja kunzita nveewo afune. But I think we need to be open to each other. Bw'oba okoze ekintu nga ddala okiteekateekedde abantu bo bw'oba ovuddewo tekikola makulu kukikweka kubanga bangi at the end of the day osanga ofudde nga nebyo badde okolerera bw'obikoleredde tebabifunyeemu. So it's yeah. Webale nnyo mwami Mugisha. Tuyongere okukwatagana ne Catherine oyo tukole ebintu bingi nnyo ne Vermont eyo tujjeyo tuleete omusomo. Mukyala Florence sanyusa okulaba. Nange nsanyusa okuza n'okulaba. Mama yennyabo. Webale nnyo training gy'okoze. Weewaawo. Era kati nze ako ka insurance koyogeddeko aka 14. Nsesa ngamba nze kenjagala. Gwanje? Ka insurance koyogeddeko akokuwaayo $14. Ako tokava. Okay, kakati ani akuinvite nze wano? Wabula esimu yo teyogera nnyo bulungi oba kiki? Nkuwulira kati. Naye gwompereza link ne mukyala na Lubowa Angela. Era bagenda kwebaka naye bwemaze n'entuula. Era Mukama akoseza n'emalako. Amiina. Kakati kwatagana ne mukyala na Lubowa oyo tomuvaako. Era simuvaako n'obubaka amutumye gy'oli. Amiina. Abutuuse. Amiina. Webale nnyo maama. Kankulinde lw'onootuuka wano Esiyato. Esiyato nzija nga 10. Yes, omusomo gugenda kubeera awo ewa mukyala Eva Semakula. Eva Semakula si kale ndikulabira awo naye nsuubira kubeerayo olunaku lumu oba 2, 13 and 16. Oh, okay. No, wonderful. Ate awo tugenda kubeera n'omusomo gwa company. Okay. Yes. Ate awo kijja kuyamba nnyo okufuna bigger picture. Amiina. Kale nja kusanyuka okulaba maama wange. Naguwulidde gwonna naye. Okutasobola. No problem. Ekyo ky'onaawulirako kijja kuyamba. Okay. Kale nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa ssebo. Webale nnyo Mukama akuume. Amiina. Abooluganda mbalamusizza nnyo mwenna abali ku mukutu guno ku platform. Maama. Amiina. Kale nnyabo. Kale webale nnyo maama. Mukyala Ann Kasenga abuuza Michael beneficiary if he's in Uganda without a social and has no account in Uganda if you pass away, another option. Mukyala Ann, beneficiary bw'abanga ali Uganda nga talina account agigulewo kubanga bw'abanga ali Uganda teyeetaaga kuba na social naye yeetaaga okuba at least na account kubanga bajja muwa cheque kati cheque talina anaagikola atya kyandibadde kirungi naggulawo account. Okay. Yes. Social tagyetaaga naye at least account kubanga ye bwe banaamuwa bajja muwa check. Okay. Yes. Rosemary tubuuzeeko. Chala Rosemary. Jida nawe tubuuzeeko leero. Rosemary.
Jida tubuzeeko 30 second. Okay. Banange tugenda kubeera n'emisomo na Monday yakyogeddeko katono wano. Omwezi gwa November tugenda kutambula nnyo. Ng'ennaku z'omwezi ku Saturday eno tugenda kusitula tugende Philadelphia. Tulina omusomo gugenda kubeerayo ku Sunday ne Monday. Bw'oba olimanyi omuntu yenna Philadelphia tugenda Saturday tusobola okumulaba ne twogera naye ku Saturday okwosenkya. Tugenda Philadelphia, Pennsylvania. Bwe tunaavaayo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa November. So katolwo njogedde nga lumu nga lumu nga 2 tugenda nga 2 omusomo guliyo nga 3 ne 4. Bwe tunaavaayo ng'ennaku z'omwezi 6 bw'oba omanyi omuntu e Minnesota tuyinayo omusomo nga 7 ne 8 e Minnesota. So then ninayo omusomo gw'Oluganda nga 9 e Minnesota genje ngenda okubeera okuva nga 6 okutuusa nga okuva nga 6 omwezi gwe 11 okutuusa nga 9 ngenda kubeera Minnesota. Bwe nve Minnesota nga 10 ngenda kubeera n'omusomo e Washington, Seattle. Era nja kubeera e Washington, Seattle tujja kubeerayo n'omusomo nga 10 ewa mukyala gwenjogeddeko mukyala Eva Semakula ogujja okubeera ogw'Oluganda. Then tujja kubeerayo n'ogw'Oluzungu ogwa kampani yonna ng'ennaku z'omwezi 13 ne 14 e Washington, Seattle. N'olwekyo bw'oba omanyi omuntu yenna e Washington ng'owetaaga asome ebintu bino bye twogeddeko munkwase oba mugambe agende wa mukyala Semakula ku Sunday nga 10 oba ajje ku musomo nga 14 nga 13 ne 14 nga 15 nja kuva e Seattle ngende e Michigan. Michigan nja kubaayo nga 15 16 ne 17. Bwe naava e Michigan nja genda e Maine weekend eya mu state ye Maine ng'ennaku z'omwezi 23 nja kugenda e Maine. Ng'ennaku z'omwezi 3 weekend eddako nja kubeera e Maryland. Omwezi gwenda sigenda kwebaka kwewaka. Omwezi ezo ngenda sasulaza nga 3 omwezi gwa November nja kubeera e Maryland. Then ng'ennaku z'omwezi 7 ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa December ati tujja kuba tuyingidde December tujja kugulawo mu butongole office yaffe empya wano mu Massachusetts. Namande nga bwe yayogedde office yaffe egenda kuva wano ku 83 Cambridge Street webadde emyaka 5 egende eside ze Bererika Burlington abamanyi ku DCU ye Burlington awo ng'ewali Panera Bread awo office yaffe wegenda okubeera. Amina nnyo. Wangi amina haleluya. Ng'ennaku z'omwezi 7 tubayita mujje mubeerewo nga tugulawo office eyo mu butongole. Ng'ennaku z'omwezi 21 December era tujja bayita
nga tuyina ze tuyita awards ceremony gala ejja kubeera I think low ye kalenda yaffe ey'omwaka paka mu December nga bwe tutandika omwaka okwetegekera ate omwaka 2025. So omusomo guno gubeerako buli Lwakuna oguba nga gwe mulundi gw'ogusoose okujjako buli Lwakuna okuva saa 2 paka saawa 4 ez'omu Massachusetts. Kati zikyuse mu time zone gy'olimu gwe gubeerako every Thursday. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Simanyi tumuyingiridde dakika 15 naye mwebale na Monday. So mbaye kugamba abantu. Tweyanzizza ababadde mu kutu buno olwaleero, mwebale kubaako, mwebale kujja kuyiga nti bwe mutali naffe tetubaawo. So kyaba kya mugaso singa buli lwogenda okujja obaako gw'oyita munno mukwano gw'omuganda omukwano yenna najja nayiga naffe. Akuddira mu luyimba taluwoomya, sigenda kudda mu mayiko byayogedde. Ne Mukama atuwa omukisa, tuddamu okulabagana ku Thursday ejja. Tekikugaana kutwegattako nojja ne tugenda ne tuyigira wamu wiikendi eno. Mukama atuwa omukisa, tuddamu okulabagana ku Thursday ejja. Tusule bulungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Julie simanyi wakwali ngenda kujjako ziyomu tukomewo abalina okukomawo. Mwebale nnyo. Omukyala wano Nora Atuoki ambuuza, are you Mike Kakande's son and Rose Kakande, former Pride Theatre artists? I've been asking for them. Nora nedda siri mutabani wa Mike Kakande, but kyemanyi kimu nti bantuuma Michael Kakande olw'omuntu oyo. Naye ye Michael Kakande manyi nti yafa. I think mukyala Rose yakyaliyo naye Mike Kakande yafa. Kale mwebale nnyo, mwebale ddala, musule bulungi.